this flag to you as a symbol that you are carrying the country with you. Eno ya tiimu y'abamusayi Mutwa bali wansi w'emyaka 19 esibiddwa leero okwolekera eggwanga lya Malaysia gyegenda okwetabira mu mpaka z'okusunsula mwezi z'amawanga aganeetaba mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna 2016. Amawanga 5 ge gagenda okwetaba mu mpaka zino ezitandika nga 13 okutuuka nga 23 omwezi guno. Ensi ezigenda okwetaba mu mpaka zino kuliko Uganda, Nepal, Ireland, Papua New Guinea ne America. Okusinziira kwakulira emirimu kibiina ekidukanya omuzannyo guno mu ggwanga Justin Lijalingi, omuzannyo guno gugenda gukula buli kadde era balina essuubi mu ttiimu eno. Era nga tusuubira nti ttiimu enaaba ekoze bulungi ejja kuba nga esobola okwegatta mu okugenda mu World Cup qualifier. N'ekirala tusuubira nti kijja tuyamba okulaba nti abaana abato abali mu ttiimu eno tubalabirira okulaba nti beba feeding national teams endala. The future of cricket in this country is still bright. If we can have a player as young as Anes One representing, playing in the national team at that level, then it means this player is going to be on the scene. Ye kapteni wa ttiimu Derek Bakunzi mugumu nti bakola bulungi mu mpaka zino oluvannyuma lw'okweteekateeka ekimala. Kwatagala tebadde mbi kubanga already mu setup baalimu lwakuba just we twagere Tanzania baba dropping so twakomawo ne tubaza mu system so kwatagala yaffe tebadde mbi kubanga mu system baalimu. Uganda yakeetaba mu mpaka zino enfunda 2 okwali empaka za 24 ezaayindira mu ggwanga lya Bangladesh ne 26 ezaali Sri Lanka.